Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Nyongero bajjukiza lwaki sibawaate bafotografa abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zokola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex abatuze sanyiso bala bako banyabo ne basebo musibye muteyo basnyabo musibye tone basebo bulungi sebo mwebale kujja mbakulisa wiki yonno jita mwate ne mubanga mukyali balamule n'olunaku lwa leero Sande tukubere yesengale z'amaanyi olw'obulamu bwatuwadde. Yes ekizamu amanyi kubanga nti balaba muri fresh munyirira olabeka bulungi era ekitiibwa kya Mukama. So tugenda tandika meeting abato ayogera ngenda mugoba mu meeting straight home baba wabano nga mugerera mu nyumba taddamu kulabikako muwulidde. So tugenda funa yesala tutandike meeting nga bulijjo naye nga meeting tugiwongeyo mu mikono gya Katonda sobola otambula bulungi. So nja kusaba mame waffe jajja w'abaana atuwe esaala eyo mu linnya lya Yesu. Amina. Yes webale kujja nange ntuuse. Amina. Nange neyanziza nange okumpa obwesige obubba kulemberamu essaala wa. Amina. Kikulu nnyo ate Katonda yatutegeka ng'olina kubeerawo n'olwali n'okubeerawo naye nze mujja kigumira nsome mu nzikiriza yange. Tulina buzibu Katonda yo kubanga ffenna Katonda ali omu mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina. Twebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, twebaza Katonda olw'amaka gano era olw'ekifo kino, twebaza Katonda olw'omwami Gaadi ne famire ye, era twebaza Katonda olw'obumu bw'ayina eri bonna abajja mu kifo kino. Twebaza buli omu enkola ennungi gy'ayina olwa famire eno, era twebaza Katonda olw'ekirabo Katonda kye yatuwa eky'omwana waffe Hope okusobola okubeeranga naye mu kifo kino, ate n'asobola okubeera nga atuggyako ekiwubalo, n'asobola okubeera nga kikubagizo gye tuli ffenna mu kitundu kino, wadde abeera mu kifo kino naye ekyamazima tetusigala nga bwe tuli, tufunirawo wano ebyokuyiga bingi naye ng'ebyo byonna si nteekateeka z'abantu wabula nteekateeka zaani za Mukama. Kyetuva tumwebaza ate era ne tumusaba kubanga nga bwe tuli wano ekyamazima tetubeera batuukirivu abawedde emirimu, tubeeramu obumulumulu bwe tumunyiiza naye Mukama Katonda tumusaba atusonyiwe ate naffe tusonyiwe. Amina. Okusobola okubeera nga tukola ebintu ebigenda mu maaso obulungi, kirina kubeera ng'oyagala munno kubanga Katonda ali mu munno. Bw'otoyagala munno Katonda oba tomwagala. Bwekiri. Era buli muntu yenna bw'oba ng'owuliramu akamulumulu sooka owulire muli ng'okasangulawo osobole okunyumirwa ebigenda mu maaso ate n'ebyokola bisobole okugenda mu maaso. Kati twebaza Omukama olw'ekyo byonna okuba nti ffenna bwe tubeera wano tubeera omuntu omu.
nga ffenna twagaliza ate nga twagaliziganya. Amiina. Mu linnya ery'Omukama nga ye mukulembeze waffe. Era tusaba nga tumaze okumwebaza n'okumwetondera byonna, tusaba buli kimu ekigenda okukolebwa mu kifo kino kigende mu maaso. Ate kibeeremu essuubi, kubanga guno omwaka gwa ssuubi, tewali kuggwaamu ssuubi. Buli omu awulire ng'awulira emirembe. Si wano wokka, naye buli omu gye yavudde mu maka ge ng'awulira emirembe. Buli lwojja wano naye eba ssaala, buli kigere ky'otambula eba ki? Eba ssaala. Era osigala ofunamu. Togamba nti bw'obeera wano obeera oliwo ku bwereere, naye ofunamu kuba Katonda akulaba nti olina omutima ogwagaliza, olina bingi by'oleseeyo n'osalawo okujja wano. Okwo kwe kwagaliza, eyo gye bayita essaala ey'okwagalana, ey'obumu. Era twebaza Mukama olw'okubeera okutuyimusa mu kifo kino, mu kitundu kyaffe, era naffe tetwasigala nga bwe tuli. Kwegamba buli muntu bw'awulira erinnya Gaadi awulira ng'ate akyuse mu bulamu bwe. Gaadi weebaze, twebaza Mukama yakutuwa mu kitundu kino. Amiina, ekitiibwa kya Mukama. Tewali omuntu wajja wano tasigala, ne bw'aba awulira alina ennaku ku mutima, era awulira ng'atoolokose ng'ennaku ekendedde, oluusi n'obutaddira ddala. Amiina. Kati kye tubeera n'essuubi nti naawe ojja kutambula. Amiina. Mu linnya erya Yesu nga akyayinayo enkola eyiye. Ye bw'anaaba nga olunaku lwe lwasazeewo, ojja kulaba ng'akikola. Kubanga bingi by'azza akola ng'obadde tonnaba bitegeera nti agenda bikola. Kati kyova nkusaba nti Mukama Katonda toggwamu ssuubi, ye Mukama alina ensonga ze, era olunaku lw'onootambula ye Mukama alumanyi. N'ebyokukola by'okola byonna osigale ng'okola emirimu gyo nga gigenda mu maaso nga bwe wagikolanga. Ate n'emikwano gyeyongere. Ate nga mirungi nnyo. Ate tusaba Katonda n'abawulira obubi nabo abafuule balungi. Mwoyo gye baveemu bafuuke balungi. Emikwano ekibinja kyeyongereko. Byonna Mukama tukusabira, n'abaana n'abazzukulu n'ab'eŋŋanda zo. Ate buli muntu yenna alijja wano tumusabira afune emikisa. Kubanga alekayo bingi byakola n'asalawo okujja wano okwagaliza. Bw'oyagaliza muno naawe Katonda akwagaliza. Byonna tubisabye ne twebaza mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Tusabye ne twebaza erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli nnaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Paati n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe kyali olubereberye n'akaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Tusaba Mukama Katonda atuwe omukisa mu mirimu gyetu, ebigambo byonna bye tugenda okukola n'okwogera, atusindikire mwoyo ow'amagezi, mwoyo w'okumanya, mwoyo w'okutegeera, mwoyo w'amaanyi. Ate mwoyo w'okubuulirirwa, kubanga bw'olema okubuulirirwa tolina kigenda mu maaso. Byonna tubikwasizza Mukama Katonda waffe Yesu Kristo, mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Endereza Yesu, Yesu oli mwana gwandika, omusaayi gw'ogunaziza, nebaza omulokozi. Amiina. Engalo. Banange tweyanze essaala eyo, mame waffe, jjajja w'abaana, singa w'abaana, buli kimu okyali mulamu, buli kimu okirina.
musomesa. So twebaza Katonda olw'obulamu bwo kuba nti akyakukuumye. Yes. So Naalongo tuula. Leeta ekibooko. Abaakatuuka abali ku mukutu nsanyisa obalaba Kajjambo, Abanaddundu babalabako, bawuli ku Kajjambo bano abali ku mukutu babalaba nno nnyo ddala. So ab'Eddundu bababuuzizaako tulina butatera kulaba bonna batuuse. Yes, Banaddundu basanyufu nnyo ate n'abali ku mukutu basanyufu nnyo kubanga balaba feesi empya n'enkadde. Kati bazzukulu bali awo bakulabye edda bagenda kukubira kasimba bagambe tate jjajja wabaddewa, okitegeera. So kirungi nnyo ddala, twebaza Katonda olw'ekyo. Nga bulijjo Sande tubeera wano, tubeera ne meeting eya kintwalemu kino kitwaleyo muli. Tubeera ne meeting eya God and Millicent Must Shine buli Sunday. Nga bulijjo meeting eno eba yakkunganyamu akasente akagenda gaziya wano ate tuseeko business. Nanyonga, how are you? You are fine. Wow. Okay, have a seat. Yes. Wow. Alumanyi oyo musomi nnyo naawe. Yes. You're fine? Yes. Wow. Mukubire Nanyonga mu ngalo kubanga leero mugenyi mukulu azze tubuuzaako. Yes. Wow. Yes. Mumulaba abali ku mukutu nno bakulabye. Omulaba? Tabalabye naye nga bo bakulabye. So okusookera ddala muleka ajja bitegeeredda. Nga bulijjo njagala kwebaza Katonda nti ababadde abalwadde abasusizza, ate nammwe abalwakyali abalwadde bempulidde, tubasabira Katonda bawonye mangu. Koze wano ogenda kuva wano ng'owonye munnange. Eyo lubyamira simanyi senye ogenda kuva wano ng'owonye. Eno vibe ya wano tosobola kuddayo kyekimu. So tusaasira ate abo abafiiriddwako ab'emikwano, ab'enganda zaabwe abatufuddeko, tubasaasira. Ate mu ekyo njagala kwebaza abo bonna abambeererawo nga mukadde wange atwaliddwa. Yes, mukadde wange yatwalirwa ku Lwokubiri. Abantu b'ekitundu kino bwe bakitegeera kuvaako olwo tebavanga wano. Bannanga ab'ekitundu ky'Eddundu aba wano mwekubireko mbugalo. Mwebali ate okumbeererawo, okumbudaabuda, okulaba nti nange nsobola okuba nga sifunye bakiyita kufuna stress, kunakuwala. So tebanganya kunakuwala abantu b'Eddundu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate neebaliza ddala abo abamperekerako. Abamperekerako abali wano be baliwo. Mwandike ku mikono. Abamperekerako esingiro mu kuziika maama. Yes, bano bakiikirira Ddundu. Waliwo n'abantu banajja. Ffena twali 15. So enamba yali nnene. So drone yajjula ne tugenda. So neebaza mwena bamperekerako. Bane mubakubireko mbugalo.
Yes. Bakola bulungi nnyo ddala. Omuntu kwefiriza ssente olw'olugendo luwanvu nnyo era lwali lwa mitwalo 6 ku kinoomu. Okitegeera. So neebaza abamperekera okugenda okwerekera mukadde wange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate neebaza mwena abansabira essaala, abatusabira essaala ntugenda amagenda n'amakola ki n'amadda nga tuli balamu. Era jjajja waffe yankeera wano n'atuwa essaala eyo yadde bangi mwasaba naye ati olwo yasinga otusabira mu lugendo olwo yali jjajja waffe ono gwe mulaba mukubireko mu ngalo. Yes. Yankeera wano ngamba ngenda kusaba essaala ebatwala ate ebakomyewo. Era twatambula bulungi era ntukomawo bulungi. Ekisa kya Katonda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukubire Katonda engalo ez'amaanyi olw'okuwulira essaala zaffe ezo. Neebaza online friends aba happy family abalwi abadde bandaba ku mukutu abampeereza ku mabugo. Waliyo mami Christine, mami Shifa ne mami wa Shifa, waliyo brother Ibrahim Kibuuka. Yes, yatukola bulungi nnyo n'agatta ku transport oyo. Kyovula abayeesalako nga buli omu asobola kusasula emitwalo 4. Naso buli omu yamusasudde emitwalo 2 kubanga buli omu yali alina okusasula emitwalo 6. So ku ssente ze yasasula buli omu yamusasula emitwalo 2. Kitegeeza zaali ssente nnyingi. Yes, so brother Ibrahim webali nnyo, webalire ddala. N'abalala bonna kubanga badde bansindikira amabuga abaana ba online baba batamanyi basindikira omutwalo 2. Waliyo mikwano gyange balina WhatsApp group, the Kakande Ministries group. Bamwe bali wane Uganda, bali ku Kyeyo. Nabo babadde nange mu mbeera eno gye mbaddemu. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. N'abalala besimanyi waliwo Aweru Wishers bali online babadde eyo. Baweleza Shifa amabugo nga tibamanyi nga Baweru Wisha. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Era gatuuka bulungi. Bannange abantu abo bakubireko mu bugalo. Nono obugalo bw'amaanyi. So okukubadde kwebaza abantu abamberedde mu kaseera akazibuziba ako. Abansasiddeko ne bansabira essaala eyo ey'amaanyi ate nakati bakyansabira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era ku kitundu gye tuva Isingiro baasiima nnyo okubanga nange nti gye mbadde gye nva ndi muntu w'abantu waliwo abamperekeddeko. Ekitegeere ekintu kyo kyanjawulo nno ky'amaanyi. Yes, okiraba ng'ekyokusaaga ngeze kwerekerako gaadi n'ekintu ky'amaanyi nnyo ddala eri gy'ogenda ewammwe okubanga nti tine gaadi gyali kitegeeza bamwagala nnyo. Oba muntu wanjawulo nnyo ekifaananyi kirungi nnyo. So mwebale nnyo akumperekerako, muweese omukole ekitiibwa kubanga nze nkuyita mukolo mukadde waffe yadde abadde akaddiyemu naye ebisinga abirabyeko. Alabye ku ssanyu ly'abaana be, buli kimu akirabye. Ffe tetumubanja ate nasuubira nti atubanja. So nsuubira nti embaga ye esembayo ku nsi twagimukolera bulungi era kyemanyi waali musanyufu. So mukadde wange wumula mirembe. Yes. Kukubadde kwebaza nga tudde ku mukolo gwa leero abali online. Mwebale kubeera online, mwebale kujja kubanga mba nkimanyi nti buli Sunday mba mulinze meeting zino ate mutuwagire kubanga mwagala nnyo God, mwagala nnyo abantu b'eddundu, mubasitule bagende ku level ndala. Abantu bali online na mikwano gyaffe mu nsi yonna baagala ddundu egende ku ntikko. N'eddundu ekintu ekyo mwakitegedde nti tuli ku ntikko. Ensi yonna kati yetumanyi. Nejjo mwabadde ku TV. Mwekubireko mu bugalo. Ku Sunday Ibula aliwa nagamba mwe tumanya amanyi ga kamera ago. Okitegeera. So twagala kubeera bannambeemu. Nga ffe abali ku ntikko.
abantu abali online abagala ddunda ebeere namba emu tukulaakulane. Gadde bw'akulaakulana ekintu kiba kikulaakulanye okitegeera ate olaba kati kikulaakulana bwekiti mpola mpola kati awo maaso awo kyekigenda okuddawo. So twebaza Katonda abantu ba online batwagaliza ebirungi mwebale nnyo. So mu ssaawa eno tulina kiri mutu waffe teri amanya alimu ali awo. Yes, kiri mutu waffe waali. Tulina tiimu Ibra, tiimu Shifa online n'abali wano weebali buli omu alina tiimu ye. Ne kati eyo kiri muntu mukambwe muko kirabika. Tulina chairman's bag. Abaana agenda kukwata chairman's bag amuyiseemu gwe kwata chairman's bag. Gwe chairman w'olwaliiro ate nga gwe nannyini chairman's bag. Kitegeera ekintu ekyo. Neyanze leeta nange nteekemu chairman's bag munnange tesosola mu mawanga. So eyo chairman's bag abali online tulina chairman's bag yesookerwako nga ssente ezo ziyambako era ku ttente eno gy'olaba n'ebirala. N'ebirala byonna byonna. Mu kaseera kano ngenda kuwaayo akazindaalo naye tuli mu kufuna kya misana. Abaana be basooka okulya. Abaana Ibra oye! Tiimu Ibra oye! Naye nina mubameka ba tiimu Ibra? Mwamukyala bwe mutyo? Naye bannamu singa mumanyina eyo emmere gy'evudde mujja bagamba tiimu Shifa oye! Ne musirise muwagiraani baasi abyogedde. Esowaani ebabuzaabuza kati. Bakutte esowaani kati bawagira tiimu sowaani. Bannange. Tiimu fuudu. Kaakati mugira mutubuuzeeko. Bayisi tubuuzeeko eddakiika ntono nga tubuuzaako nga twenaabala nga tutambuze nga tubuuzeeko batuuze nga bate batuwagire. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Mukama mulungi era zembeera ze weewaawo. Yes. Nebaza Katonda olw'olunaku luno kuba ndaba lukulu mu bulamu bwange. Twafunye entiisa ne tutya ne tugamba bannaye meeting ku luno tezijja kutuula. N'ekitiibwa kya Mukama nti era zitudde. Kubanga Mukama waffe amawulire kyemmanyi bwe gaamutuukako naye yatya nnyo nga gafudde ku mwana we kuba yagamba kati Gaadi mwana wange. Ebizibu bya Gaadi byonna byange. Temuddamu kutunuulira Gaadi mutunuulire Shifa. N'ekyewuunyisa nti tuli mu kulya ekyemisana nga bulijjo. Ekitiibwa kya Mukama. Amiina. Twebaza Katonda olw'ekyo. Amannya nga bulijjo Harriet Namata Vice w'omukolo. Twebaza Katonda. Yeddako. Nja kudda okusaba kiri mutu ku ssaawa eddako eno yakwebuuzaako. Abali online nsanyusa obbalaba muli mutya. Bannaye amawulire gaali gantiisa kyemmanyi gaabatuukako naye byonna Mukama ye byonna mu byonna era ekitiibwa tukirekera ye kuba ye mukulembeze waffe. Amiina. Mukama abawe omukisa. Amiina. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Weewe ekitiibwa. Amannya n'eddoboozi Lutakome Faruuku. Abaliko online mumanyi Ediboy. Yes. Kaakati
Nyekyembadde nsaba mbadde njagala tusiriikiriremu ku lw'omwoyo gw'omugenzi katono nnyo ddakiika emu. Amiina. Amiina. Bambi omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwummuze kisa. Amiina. Entiisa yali y'amaanyi nnyo eyatuuka wano eno mukwano gwaffe Gaadi. Naye tusaba Mukama amugumye era ayongere omugabirira. Yerisa. Atya. Lejiko. Mukama yebazige. Amiina. Ayenze sirina bingi by'okwogera ndi. Oba tuule wansi. Twatambula nenfunamu obulwadde. Sorry. Kiki? Bw'amagulu? Amagulu n'omusujja. Sorry anti oludde otambula bambi katukusabire owone mangu. Ojja genda owonye leero. Mu linnya lya Yesu. Ne Hedigaalo. Oli mulwadde? Oli mulamu? Obusondo onoonya bwaki? Bwe muwanvu ate oli mu busondo. Kati kamera ekulaba etya ddala ng'olimu olufonofono. Jangu wano eno ku kagundi. Katuuti kaakano wali osobola okuteekako akatebe. Kati Hedigaalo wa ttiimu eno yonna ng'agwata. Tujja kwogerera mpaka. Ate no Mami Christine ali ono yagambye mu muyimbira y'akayimba kali aka Hediboy okola ki? Yagambye Mukama agambe mu muyimbiremu akayimba. Naye simanyi oba ali online bw'annajja tujja mumutegeera gondabirako comment ya Christine Nagawa. Babanga waali nga bamuwaayo sample ye. Sonyiso okulaba Hedigaalo. Kale sebo nango basiŋŋaana. Kale. Sansobolaako bagenyi baffe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amiina. Akazinda kabadde ki? Amanya n'eddoboozi Namirembe Goleti. Ery'okumukutu Hedigaalo. Amiina. Banange twatambula nabo mukulike eyo nnyo. Twavaayo bulungi. Mwebale banange tuwerekerako. Mulaba baffe batuzaala wala. Batuzaala wala. Oba nange we naafa munamperekera. Nga lwaki nedda? Lwaki tandise kwekolera kalenda? Tomanya nyiza ova wano eno ne bagamba nti kati Hedigaalo kapooti. Tujja kuwerekera teri kigaana. Nga mulina okumperekera eyo. Banange mukulike eyo nnyo. Amiina. Olugano fe abamu terwabasala. Terwatusala nga tukomawo. Tunyumize. Bafuna amatooka ga layisi. Mwafuna amatooka ga layisi? Bannange batika taxi yajjula amatooke kolooza oba kiki? Taxi yajjula amatooke. Naye bambi mukulike eyo mwebale tuwerekerako bannange. Mwasiibye mutya bannyabo ne basebo? Bulungi ssebo. Bulungi. Banaye munansonyiwa eddoboozi teriri ku oli gino. Wagenzemu oluroboti? Naye nga era wooli. Lyafunyemu obulwadde naye nja kuba bulungi. Amannya agange yenze Ssekiranda Joseph. Sonyiso okulaba brother. Ale nange obasanga. Nga ndi mutabani wa chairman w'omukolo. Vice. Menaga chairman Vice. Era munange. Nze mutabani we. Era nga yeffe wali abaali bogamba ab'ettabbu. Bagulumuzime n'abaakabi. Abo. Battabbu. Oba tukuteremu wano tulageko ge wakuba wali. Nga tulaba tusuubwa bannaye mweya kuba amazina ono. Bano bagulumuzime n'ab'ekyasa bano eno. Omu ku bo yenze. Balamusiza nnyo abali online. Naffe gye tuli eno. Naye tuli bakodo temusaba sawa ya kulya. Ddala. Naye gwe embaga tutunyumizanga mbaga. Embaga yakutambulira eti eyo. Wanyumirwa aba byakusala. Bannange. Nze nina ne ka moment ke nalaba ng'osituse mu katebe bwoti. Ekikigwe. Nze ka moment nakalaba. Ng'amaanyi agakalimuko ke kamenyeka kawulira ke kazitowererwa. Bannange. Twanyumirwa. Era atajja ye yasubwa. Mazima. Naye nga omukolo gwaggwa bulungi twebaza Katonda. Era gwali mulungi nnyo. Nnyo ddala.
kyemmanyi olaba aba online banyumirwa olwo ffe abakiri ku gurawundi ddala kyali kya tabu. Amiina. Kaakati ono mukwata akazindalo yeyanjule oyo akuli bbali awo. Mukwatira akakwata. Aha. Tweyanjulira amannya go ne gy'oviiridde. Yesu omulungi yeebazibwe. Amiina. Amannya gange bampita Nanyonga Rachel. Wow, tusanyusa okulaba Nanyonga Rachel. Era nga nva kanisa yange Ekimogo Full Gospel Church. Yes, Full Gospel Church Kimogo. Era nze ne mami wange bamita Nakaterozi. Wow, Nakaterozi oli watuubireko? Yes. Oyo mama wa Rachel. Tusanyusa okulaba. Wabale kujja. Mami nange mwebale nange okunaniriza bambi Mukama bampeere omukisa. Amiina, funa akamereko weeriire. Aha. Nyumirwa gwe. Abali online saawa ya kimere mujje tulye. Mumerwe nga bwe tulya. Nere bobongo ine ekyokulya kyoko kitandike bwe tuva mu watu bwe tuva mu kano ka break tugende mu maaso. Naye nga we tuli nnyo ddala. Bano bagenye baffe tusanyusa okubalaba. Kakati tulina wano tiimu Ibula, tiimu Shifa. Mpozi tiimu Ibula eteekawa okyomyufu. Katulina mukwano gwaffe ali wano bamuyita Omumbedda ali ku TikTok awo wa tiimu Ibula yatuwadde emitwalo eja. Njagala omanyi beera mugumu kugamba tobeeramu kweraliikirira kwonna. Amiina. Mukama kye yaleese ekikusoomooza ekya mami waffe beera mugumu ajja kukubeererawo ekikubagizo. Amiina. Ajja kugenda ng'aleeta ebintu ebikubuzaabuza. Amiina. Oleme kubeera ng'ofuna ekiwuubaalo. Amiina. Kubanga akazima ekyamazima ddala mbadde sikisuubira nti leero tusobola okubeera wano. Naye olw'okuba ye Mukama waali. Yes. Ky'oba olaba nga luli n'adde ensomesala n'aggambye nti buli muntu ajja wano tasigala kyali. Tasigala kyekimu. Ayinza okubeera ng'ojja wano ng'obadde olina stress gyeraga tomanyaayo. Kubanga wano waliwo enneema si weereere. Kitiibwa kya Mukama. Olaba nange omufiirwa ndi mutandise vibe. Kati nga lwaki nedda. Waliwo enneema. Amiina. Kati buli muntu yenna ajja mu kifo kino abeere mugumu. Bw'obanga kati tusabira abantu bonna abatoola ssente zino zitandise okujjula mu bibbo. Yes. Muleete. Mujja kuddayo ate ensawo zammwe zibooge. Ate zijjule. Ate okutuuka ku Sande ng'owulira otoolako na butoozi nga zisigala nawo. Okitegeera. Mwenna naye abaweereza muweereze, ssente zijja kujja mu nsawo. Mu mirimu gyammwe zijja kudda. Wano kuba kusiga. Mukama alaba osize ng'akwongerezaawo ng'ajjuzaawo. Ebyo ebigambo byange ebyakawungeezi kano. Amiina. Tweyanzizza jjajja waffe omusomesa buli kimu kiri ku oyo. Kati akazindalo kaba yamaze dda okulya oba ono oba oyo. Atalina sowani gwowa akazindaalo. Bambi neyanziza neyanzege. Amiina. Era mbaagaliza olukiiko luno okutambula obulungi. Wabale kujja paka leero naggwa. Amiina. Yes. Mujebaleko basebuli mwebale. Musimenta. Banange tusanyusa obbala leero tutambudde wekka. Bulijjo otambula wekka. Obuteebu buno eno. Tulabirawo era. Tukidde mu kimere kiriya. Bwabazaala bulungi. Timu Shifa. Nedda. Ova kukola ki? Temusiiwuka mpisa tulina abagenyi mu nnyumba. Akazindalo kange mpozi kali eri. Entebe enda. Mutoya akatebe akalala awo.
Webiguza. Wano Ibra, yes. Kakati ono gunda ajire ono mugamba mukwatire siwani asituka adde mukali. Atusabidesi. Wow, eno meeting nga nkambwe muko. Nedwa kyo okubye surprise kutoka ku kino. Tokubye kasimu. Kati mwa ono yabayigiriza. Obanze nabireeta. Paka zindalo kange wama chabika. Ndi mwana. Era ka distance we kali atoro gunda ava wewe wama na size ninga saiso bala abasebo ne banyabo mwe bali kujja kulika amakubu biro banna abali ku mukutu sigenda kwogera bingi kubanga nedda byatuweddeko kati yaleese kubanga bibitugwako kamwaka zindalo inze gwe kenyini yogera bintu byo ebiriwa obadde olina ebintu ebyoyogera anti obizikiriza njogere munnange bannange bitalo nnyo ntandika nga ngamba nti omwoyo gwa maama waffe Mukama agulamuze ekisa. Amiina. Kubanga bannange okuba nti essanyu tutandise okufuna essanyu mu nnyumba ate ne tukola ki ne tufiirwako omuntu. Abamu ku bantu nti gwe twandicelebratinze naye mu buwanguzi. Twali ku mikolo ku mbaga nga tetumanyi nti munnange omuntu tumusiibula naye Mukama bw'atyo bwagera. Tebamubuuza bibuuzo. Yayagala essanyu afune ku eryo. So mukulike eyo mwenna bannange abatindiza olugendo. Twavuddeyo bulungi. Mwebale kutambula, mwebale kubeerawo, mwebale obumu. Amiina. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Kubanga obumu bwenjogerako nti kale abeebaka maybe oli yandigambye abeddundu nti mune neighbor afiiriddwa. Ne tuyinamu ate n'abajja olwa abeegatta ku famire abavuddeko online nga baabaddewo ne babeerawo mentally, physically and financially. Tubeebaza mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala abayisiriza obubaka munze abatonotono tweyanziza nnyo tweyanzeege era obubaka nabutuusaayo kuba olugendo luwanvu wali wala so support yammwe erina kye yatugattako nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. So olunaku olwaleero tulina abagenyi mu nnyumba bajja kuba batubuuzaako ime bulijjo ime mumuwulira ebbanga lyonna kuviira ddala dda nga tugenda e Kabaale mpaka ate ime ng'oggyeko emikolo ime abadde mu bulamu bwange nga ttiimu Shifa ebbanga lyonna. So tweyanziza ime okutwagala nze ennaku ennuma nnyo mpulira bubi kwegamba n'otampa mukisa nange kwetalirako. It's okay. Era mugambye wali nti bambi oli mubi era nze ndi munyivu gyali. Natutulira n'abagenyi abalala. Naffe twandinoonyeza engeri gye tukulaga ku mukwano gwaffe kuba otulaze omukwano. N'ebirungi bingi bikyali mu maaso. Amiina katusabe naye nga tukwaniriza webale kutwagala. Amiina. N'abantu bo. Amiina. Ate teri kinnyumira nti ime mulungi n'abantu be balungi. Ffe baani gwe n'ositula abantu abo bonna ne bagamba tugende kuba famire balinza okugamba biki ebyo byogendamu be baani abo mu kyalo eyo okitegeera naye bambi ne bakwegattako wano wala
nange kenyine yamanyirayo leero nzize nga ngamba bannange distance mpanvu kati buli budde olaba ffe tuba tweganya olugenda bamanyirayo kati ate mmwe abazza olwolumu bambi tweyanziza n'abamuwerekeddeko mwebale kumwagala ne mumwagala n'ebibye kubanga n'abantu bo kuba kakireka nabagambye kimu ngenda kyalira mukwano gwange waliyo meeting ne bagamba tetusigala bambi tugenda era onkubiddeyo ngaffe tuli wano tujja n'endowooza osaaga bambi webale kujja kati katukulekera akazindaalo obuuze kuba tulaba obeeko byoyogera twanjulira abantu oba bawe omu ku omu buli omu ayogere kale tweyanziza kati akazindaalo kali eriggwe bannanga batulaba ku YouTube, TikTok, Facebook mwenna amanya n'eddoboozi mu Cementa Immaculate Daihandi wa Hope Shifa omubwati Hope Shifa ngambadde nkolera Saudi Arabia maze emyaka 5 by the way kale najjako nenzirayo so naye nebaza Mukama nti nakomyewo nga ndi mulamu ne banyaniriza bulungi bannange nzaani nali sisuubira nti wanudde nja kumitinga Shifa nga mugoberera nga mulota mu birooto bannange singa kale sister kale singa wampadde aka message nti ajja ntumulira ku airport ne tumutwalira ebimuli nonzibirako era bannanga abali eyo bagambye obanzireyo bakomewo bano okitegeera banayo mumanyanga omuntu nti Daihandi wange abafamire mwejjengako mu mpaaka message nti ajja tumukoleko olukwe luli olwaddala nanti obuzibu tetogera tetogera biba byankwe nkitegeera so naye nebaza Mukama nti nakomyewo nga ndi mulamu era Shifa abaana bakwagala bambi nina timu yange eri awo ku gundi ku WhatsApp bagamba wanudde naffe tujja mu meeting n'abagambe nze leero kiggwa najjalo wa kusatu by the way nengamba sijja genda mu kyalo nga sinalaba Shifa by the way ono brother wange wante fena tuli abagahe yabagahe abente ne by the way wamushemererwa nga byajja bitalo bananga kyanumanyo nali wakugenda nombadde njogera naye naye nga nkoye nga bwe mubimanyi okuba nali njagala ngende muziikireko naye nebigaana neŋŋamba inshallah yes sisobodde kugendayo naye nja kutuukiriza omukolo nzije wano bambi ate singa era wazze dda naye obadde omanyi tetugenda kutuula nanti nze mbadde sikimanyi neŋŋamba kansooke mpiseeko gundi Shifa kasimu ndabe naŋŋamba mugenda kukola meeting neŋŋamba kanzije naye nga abagenyi baffe abalala mwena tubaaniriza kyeyamaani oba agenzeewa nooli bawange oyo hedigalo oba ne headboy mbatumiddeko ne timu Shifa bali ku online mwena mbatumiddeko. Thank you so much. You're welcome. Bane tukwaniriza. Eradde basebo. Eradde nnyabo. Eradde bannyabo. Eradde nnyabo. Musibye mutya nno basebo ne bannyabo. Bulungi nnyabo. Mwebale kutwaniriza ku katundu kamwe kano. Namwe mwebale tusalako ku katundu kaffe kano. Katusabe Mukama Katonda akkirize buli kigenda mu maaso waneeno akiteekeko omukono kitambule nga bwe kisaanidde. Amiina. Amanya n'eddoboozi bampita Nkunda Erina nga nsinziirira bweyogerere naye nga banzaala ntunga mu Kayonza Sub County ndi wante taata. Naye nga Madamu Shifa tukwagala nnyo mukwano. Amiina. Kubanga akyagala nnyo tujja mutwala. Tukwagala nnyo ddiya. Amiina. Abana ate beba jeziva. Ennyama jeva. So kakati olw'essanyu sijja kwogera bingi kubanga nnyinza okwonoona. Naye nga kyensaba
tukwatagane nga bwe kiri. Amiina. Nga bwe kisaana. Kye tusinga okwagala. Era ne kino ne bwe kinaaba kiwedde. Ebitugatta bisigala bingi. Weebale nnyo. Kati ababadde tebatumanyi, abo online abali waneeno abatatulabangako, yeffe tutuuse ttiimu Shifa. Ako kakulu. Yeffe tutuuse. Ttiimu Shifa. Twebaza Katonda olw'okutukulembera mu makubo n'atutuusa waneeno nga tuli balamu. Ekitiibwa n'ettendo kimuddire. Amiina. By the way, ono ye yakoze olukwe ogw'okunona. Ono brother wange. Ndoza mulaba. Ono sister. Ye yakoze olukwe ogw'okunona ku kisaawe. Bambi. Thank you. Bebale kwagala. Ttiimu Shifa Makindi. Ttiimu Shifa Makindi. Millicent. Ttiimu Shifa Makindi muliwa? Ttiimu Shifa Makindi. Ttiimu Shifa Wakiso. Nabe Wakiso batuuse dda. Mazima. Wangi? Tusanyusa okulaba mu ttiimu nzayaniriza abattiimu. Tusanyusa okulaba ttiimu. Okulaba mu ttiimu Shifa. Ttiimu Shifa eyaniriza esanyuka. Eyimba namu. Yes. Eyimba namu. Akapera. Tuweemu akapera. Abe Makindi bakawulire. N'abe Salama tukabasinga. Ndalimba n'omulungi ageze n'omulungi talaga. Ndalimba oli backup nze ndi muyimbi. Oli muzinyi. Mama ne taata ye mulenzi wange ono. Bamuyimbira ate ye. Ono namusanga mu banka wa Makindi engalo. Abe Makindi lutukidde. Kutaleyo ku ssente. Eza school fees werabidde. Bwatyo nasulaini. Bwatyo nasekereza. Wayansaba kabayiro. Wentyo ne. Mubawa space. Bwatyo ne. Mubawa space. Nampa ku kalifuti. Dalimba. Dalimba n'omulungi talaga. Twaniriza mu ttiimu Shifa. Nga balo twagala. Tusanyusa okulaba. Oyo nno yayaniriza abagenyi mu ttiimu Shifa. Bannange mwebale otulaga essanyu. Amiina. Mwebale okyeyanjula. Kwegamba kinsuseeko. Okumanya nti kinsuseeko. Yes, sebo. Nze naalabye omukulu. Nga tonaba kweyanjula n'osooka kulya. Kwegamba eri essanyu bagamba Oluganda kukola ki? Kulya. Oluganda kulya. Yes. Ng'ate osimanyi olugenda enjala teruda. Kati njagala kwebaza Mukama nze mu ttiimu Shifa kino nabadde situsuubira. Naye ngenza okwata microphone ng'olwedde nga ndi mu maaso ga dining. Gamba kimpadde amaanyi n'ag'okwogera. Naye wenjogerera wano amaanyi n'eddoboozi Nelson ali netwe. Tuvudde waggulu ku Makindi ku lusozi. Era ekisinza okunsanyusa okubanga ttiimu Shifa ekulembeddwamu Sister Immaculate Musimenta okuva ebweru. Waliyo n'abalala bakiikiridde okutwesiga n'agamba tumuwerekere. Kubanga nze gwolaba sinaba nakutuuka waka nvudde direct ku church. Ndowooza bwembasi ne Bible nzuze nazo. Anzije ku kituuti direct ne tulinnya ne tutambula. Okwo kwagala. Webala otwagala. Kakati ne babodegaadi baffe emikwano gyaffe baganda baffe ne bagamba tebalitumidde mwana ne bagamba nabo tetubaleka mabega. Enzirusi ne baziteekamu amafuta.
ekikwatagana ku tiimu Shifa mbu tewali agenda kusigala mabega. Babraza mwebaro kutwagala. Mwebaro n'otuwerekera. Nze obwedda amanyi oba wali wakese matuka. Ne abaana bavuze piki. Bankubidde nga bali bavuga batuuse. Ne mbaga ate munoonye town gye bayita Ddundu. Ekikigwe. Kwegamba kino tekigenda koma wano. Uli watuwata tuyita tiimu Shifa. Nga beebuuza Shifa yaani ate Shifa yaani ate. Banna Junior gwakola ku t-shirt ne jumper. Kola enteekateeka tiimu Shifa Makindye bafuna ama t-shirt ne jumper. Ekyo kyamagero. Oba nyimba kayimba kali mu ekyamagero kyange kiri wano. Omwami ono gwe tugenda ozikwasa kubanga akolera awo Buziga. Nkolera Buziga. Ate oyo neighbor wange nkolera Buziga. Kati bwenti buli wenfuluma bwenti wempita. Kati nze nkolera Buziga. Kati gwe tugenda oziwa. Ono muganda wange. Oba mwanjure ntya. Oba yeyanjura. Agenda kweyanjura. Nchali nakakisaya nchali nayo budakiika bwange. Yes. Sigenda kwogera nga bapulicha kubanga we nayogera nga bapulicha tugenda sura mu overnight. Kati nga bwe manye ebya Shifa bya timeline. Naye kati ngenda kwogera nga corporate ngenda gobera protocol ya program eno nga bwetambula. Naye mpulira nti next time tugenda kiteeka ku level endala. Yes. Kubanga naffe tetuli batono. Naffe waliyo abanakiwulira abanatulaba ku social media bagamba lwaki Nelson tewatugambye. Ima amaanyi mangi. Yes. Kubanga ono tuvudde ku church ono nayita ku street. Nga batulaba nga buli bagala tulabako tubuzaako naye olwobudde tuba twagala kuduka speed. N'olwekyo baganda bange tiimu Shifa tukwagala. Amiina. Ekyokubiri tulina omuntu omutuufu ate tuli mu kifo ekituufu n'abantu abatuufu. Kigenda eri ku YouTube, eri ku Facebook, bananga ate TikTok. Tiimu Shifa oye eri TikTok banange. Nze mbadde nkuwulira mbadde nkulaba naye nga ninza olunaku nakisaba mu simenda namukolera olukwe nanze ayagala olukolo ono naŋŋaana nakansooka enkomewo naye mpulira kino tekimala kubanga contacts mbadde nzirina naye n'abalala tugenda kutuukayo. Kakati baganda bange ebigambo bingi si bitono naye essanyu nina lingi kulwa tiimu Shifa kulwa Mr. Gadi ebyabaddewo byonna tiimu Gadi ebyabaddewo byonna twabiwulidde ensonga lwaki tuli mu kifo kino ate era tukyali fena n'ebirala tujja bikwasaganya. N'abalala babatumidde bano bagenda kweyanjula naye nebaza Mukama lwabakoze ku transport ba special ate kwegamba bana business ezenjawulo ze bakola tujja kusinkanira eyo. Mukama bampera omukisa. Amiina. Tokola era. Banange bankubye ka surprise. Kansoke n'okwebaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Munansonyiwa ndimuko obusujja mamiro si malungi. Sorry. Disiri musajja Muganda ndoza muuli olimi ndikubamuko embogo. Yogera royagala. Ndi musajja Musoga nendi tiimu Shifa. Olusoga tulwidi. Bana ndi musajja Musoga. Junior ogenda mukubira n'akadodi wano. Ojja mukubira ali akadodi ka white tukategeke. Ajja tukubira mu dance abagenyi balina tukubira mu dance. Banange bankubye ka surprise. Banange mbadde nkola ku TikTok. Yes sir. Funye omukisa. Amin. Singa ntegedde ntino singa ombuulidde ntino tujenda.
amazima genyini nandibadde nina kyenkolawo ndi musanyufu banange ndi musanyufu naye ndi tiimu Shifa sula mukono zaalibwa Kamuli Buyende nabeerako awe Kawuga banange abantu b'e Buyende Kamuli sisinkanye omukyala gwe mbadde misinga omukyala gwabadde amisinga amusinkanye ndi tiimu Shifa bakobere abo ku TikTok ku YouTube muli kumbona bali kubona anange ndi musanyufu nnyo bambi nsiimye banange Shifa banensanyusa okulaba baba TV yandera okumala ebbanga nenkolera mu basoga bange eyo ne bampa emirimu ku luguudo olwo siina nakyembagambako banange funye omukisa abantu b'ebusoga Kamuli okusinkana omukyalo ono era ndi musanyufu Kaliiro Iganga yonna ndiweeyo Kaliiro Iganga Bugiri Bulubandi Bugiri Sumaiya nkutumiddeko n'ebigambo bitono sijja kwogera nnyo bingi kuba ndi muka akasujjasujja naye neebaza Mukama atuusiza wano ndowooza yenaasalawo byonna byemukwasizza Mukama atusaasire byonna ebyaliwo n'ebyali bikyajja mu maaso tugira tuguma salaamu alaikum warahmatullah walaikum salaam tusanyusa okulaba Sumaiya Bugiri tuyina Kigenyi Sumaiya abeerawo Bugiri yakulira tiimu Hope Shifa ku luguudo olwo lwonna Summa ali awo oyo gwe mulabako Summa Shifa's Die Hard online abeerawo Bugiri era tuyina parties zaffe ezimu end of year party twazikoleranga ejjinja netugenda tukampinga Sumaiya oyo mwalabako surprise ye twagendako eyo ne tumusurprise nga netusurprisingako mami we emirundi ebiri Bugiri awo Summa nkutumidde Summa y'omu ku batandikawo tiimu Shifa 6 years down the road myaka 6 nga ndi ne Summa oyo mwagala nnyo Summa nkwagala ne mami mwagala nnyo ne famire yo yonna era twakolako charity olwa love gye tuyina ebusoga nakolako charity ebusoga ne tugenda ne tugaba ebitabo peni ne tudonatingira abantu 100 era charity twagikola ku luguudo olwo lugenda ku Falls botuuka Jinjam Town nodde eno yes so Summa nkutumiddeko so banange mbadde musanyufu nirabidde n'okwanjula amanya gange yes bampita Mwami Kirya Musa tusanyusa okulaba zaalibwawo Kamuli omukyala tomutumiddeeko banange mukyala wange kutumidde nnyo abaana bonna mbatumidde bambi omukyala wa Mwami Musa tukutumidde leero naye ffe abamuyina bannange bambi mutufolowingeko bambi tusaba naffe tubaagala nnyo nga bwe tubeereyo bambi nteekamu obudde bungi nga nkufolowinga amiina ne bankubye ka surprise bambi banene tusanyusa okulaba sanyuse nnyo bambi okulaba bonna bangenda bambi ompayo kahaaga nkwayo kahaaga muwe kahaaga muwe kahaaga jangu okwata emmere tetugigwamu muwe kahaaga yali just kakati eyo nayo si era bannange batange haga eno nkikoze ku lwa faani bange mwenna abali ebusoga bwatyo n'agitwala haga ate kikidde kyabazinga haiti yeeyo mukyala Musa bino just bya kamera mukyala Musa bya kamera toweraliikirira yes Madam Shifa omusajja ono andaze okwagala yes sebo olunaku lumu nali ku workshop Makinda kusala amalodi nga musimenta Immaculate yakamala kubanyanjulira ng'amanyi nti just oba bantu ba bulijjo ng'amanyi nti oba organization eno y'abantu ba bulijjo naye bwe yambulira nentandika okukola search bwe nali ku Makinda kusala amalodi nga nkola mu workshop bagita Blessed Library Center of all your favorite gospel music ewa Salongo mulokole era bakimanyi kuja live live record Salama Road yes awo wenyine nga tonatuuka ku Blind Beat
era awo waliwo tiimu yaffe. Yes, era bakimanyi tiimu Shifa Matindi salama. Nayogerako bwogezi nembaga omukyalo ono mumuwulira ne bagamba Shifa owa surprise owasa nasirika nga kati kansirike wabula nja kwenoonyeza toli mutono oli munene tubaagala nnyo banange ebo twaze ne ebo kitegeeza nti kisoboka kakati sigenda kola era naye Matindi ekwagala mpulira Matindi waliwo ekigenda okufubuntukayo buli ekyetagisa kyonna tugenda kiteekamu kubanga kansirike mbadde ngenda byogera drive tuzirina tuli badrive bano badrive bano banonye ku airport mu Cementa balina buli kika kya motoka tuli badrive buli kyonna kirina surprise katandika ate Matindi mukimanyi n'olwekyo sigenda kukola era mu Wakiso naye tugenda zikolere Matindi n'olwekyo munzikirize nyanirize brother wange anzirako oyo amwita Ebo mushisha twakwakira ndio munyankore antunga mu Ruhama kakati banange nkoze wanje ogambye otya akendo tusabe namba bamuwai ali wali single ndi single nkwenda nanyo bambone aba TikTok bali kubona ono sister wafe last born na dako ono ega family yawe deyo ate ne waliwo brother wafe kubya akama agenda kutuuka kiro naye sawa yonna naja kutwegatako yes kanyanirize Mr. Ebo abeko kyayogera tiimu Shifa Matindi mukuwe mu ngalo kozi mugambe yo yali single okay now Wanji? Kansoke ntapinge mafuta oba kyetagisa gasigamu mulembe gwakola ki gwakwetega naye wetega obubi umenyeka nenze ndi mu kifo kituufu sobola kumenyeka by the way sinaba kuwasa nkyali single naye nte entunga mu kyeziri Sono wademo kapesi. Nina. Kajja kujjetta sikati
Awo time awo nga tulabye tiimu ewangudde ekirabo jjukira tukatugeragenda muggula kirabo kiikyo weekiri tiimu Shifa versus tiimu Ibra maaso awo ekirabo weekiri banaye abatulaba ku online Junior tadde enamba z'essimu tulinawo chairman's bag tuyambako okuteekateeka olunaku lwa Sunday omusana obutatooca nkuba tulinawo tiimu Ibra tiimu naye nga kyonna wootadde sente zigenda mu kusupportinga cause ya God and Millicent must shine. Tiimu Shifa we wangula sente sinza zikwata nenzitwala. Tiimu Ibra we wangula Ibra si yatwala sente zidda ku project. Yes, tweyanzizza mwami Ebo kababuuzeeko bambi. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Neebaza Mukama ntuuse bulungi mu kifo kyammwe wano Wakiso. Guno gwe mulundi gwange ogusoose okujja eno mbadde simanyiiyo naye kyensanzeewo kindaze essanyu mujja kunsonyiwa Luganda lwange lutono kyoba olaba eddoboozi liri wansi nnyo naye tuli wamu ne tiimu Shifa okuva e Makinde Salama Road engeri gye tufunye omukisa ne tutuuka wano nga Mukama ali naffe ko online weebali ku TikTok ennaku zino yeeriko saba kuyisaawo akalango omuwala waffe ono madamu waffe ono nze akulira ebyentambula bye mu bikwatagana n'entambula naawe osobola okuba nga olina w'oyagala ogenda n'ofuna ku kanamba kange n'enkukolako oba motoka oba piki oba nnyonyi oba ki byonna nkola ki mbikolako. Enamba yange eri 078983722 yeye namba yange nze ofisi yange eri awo ewakuleekaana okuleekaana stage engeri gye nsanyusa ennyo ebigambo bimbuze naye nga omulimo gwange gwa pilot byonna mbikolako. Oneetaagayo ennyonyi okuvuga naye bagambye oli single Searching. Okay, he's booked. Ali booked. But not married. Bikyukamu obudde bwonna. Kale tweyongereyo vibe eyo abagenyi baffe we batwebaze ate nga batuguddeko nze baŋŋambye empeta okuva ku main ntandika eri ettaka nenyiiga nnyo ne ŋŋamba really naye kasita batuuse tweyanzizza mwebale kutwagala era so kati mwami God tugende maaso ne program bannanga abanaddundu ab'eddundu banange tukubire abagenyi baffe mu ngalo first engalo ez'amaanyi ono naye nga yakozeeko olwo kwe twayogedde nga tiyandaze nti agenda kujja naye kale nga surprise bwe zaatandikira wano era bwe zikyaliwo kati era n'agikola bannange twayisa obbalaba bannyinaze ne baganda bange Busoga tubayina tuddalimba wano paka last yes TikTok musimenta nza mulina wano original sibya online kati mulina bonna naye bonna ba tiimu Shifa boolaba wano siina muya mu tiimu Ibra neegi ab'e Makindi bonna babawambye nti bonna ba tiimu Shifa bannaye nenga mwe nenga mwebale kujja Shifa bale kujja ne Ibra tsoyiso okulaba obutaswala maaso g'abagenyi
katuteeke mu nsawo yaffe tuguddewo oggula ekirabo abagenyi nga bwe bakyalya kamere tiimu Ibra tulinamu ekyetaano wakirabye naye nkiwulidde badde nniiza abagenyi wali nenkiwulira kale tiimu Shifa tulinawo ekyebiri awo wennyini munedda baakubanga engalo naye kati babivaako sente ntono wanje obusente butono nga ndaba waliwo sente entono nga ziriko Bank of Uganda bannaye abalinaanye abaana mubasirise okay Ibra tusanyusa okulaba kuliko Hope Shifa nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa